Number 2, Kozessa Obuyiinza bwe Yakuwa. Yakuwa obwongo bulowooze, n'akuwa ebigere bitambule, n'akuwa emikono gikole, era n'ayongerezaako n'ebisuubizo nti n'akukulemberanga. Isaya 5:2 ndikukulembera n'entereza ebifo ebitali bisende. Amanyi gy'otwala ebigere bategawo agantu, basibaganyaawo agantu. Isaya 5:2 agamba ndikukulembera n'entereza ebifo ebitali bisende, n'emmenyamenya ebisibe eby'ekikomo, n'entematema ebisibe eby'ekyuma. Olunyiro lwokusatu agamba n'ekuyingiza mu bugagga. Togenda funa bugagga ng'otudde awo. Gavumenti ne bali zirikyuka emirundi emeka, ojja kusigala ng'oli mwavu, kubanga Katonda tagamba nti alituwa omukisa olwa gavumenti, agamba alituwa omukisa nga tutandise olugendo. N'ayogera mu kyamateeka olwokubiri, Deuteronomy chapter 28 verse 8, nti anaawanga omukisa amawanika go, genda oggulewo akawunti. Mbasomesa bulijjo oggulawo akawunti, funa passport, funa driving permit, baako byossaako emikono. Deuteronomy chapter 28 verse 8. He promises to bless the works of our hands. Bye tuteekako emikono byawo omukisa. Bwe nkugamba nti yimusa ebintu byo, yimusa bank account yo, gwe n'oyimusa emikono emikalu. Ku zino bank account ezigulwawo n'eku zero, nga tolina muwadde 10, n'obagamba muzigulirewo account, bakkiriza. Luli ffe twabonaabonanga, waliwo bank wano nga deposit 5,000. Twalina 5,000 taggulawo. Ate 5 ogawaayo ate ne bagakwata. Bw'oba withdrawing oleka kuliko 5. Ekyo kyavaawo. Competition yaleeta emirembe. You can withdraw all your money today. Ekitubonyaabonya mu nsi muno, tutya okukozesa obuyinza bwe tulina. Nga tugamba abantu banaagamba batya. Exercise your authority. Ababuuza babuuze. Totya. Lowooza binene.